Emil is in studio, guys, cooking. Omuyimbi Sheebah Karungi ayingidde studio akakasizza ku luno ekiddako bannange lengera n'omwana we Amil eside eno ate nga munnange Rema Namakula ne famire ye ku lunaku olwa Mother's Day munnange ate babyekoze eside eno bambi wali ate nga omukyala Nina Rose munnange naye wuuno ku lunaku olwa Mother's Day bamita Geminati era nga nsinzira ku Geminati Yugi ngenda kubeera nno nga ntandika n'akatambi wali k'omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi era nga munnange mwana muwala ono asinzidde Canada era avuddeyoko wali n'akakasa muganda wange ayingidde studio bannange lengera ekiri mu katambi esayidi eno ku luno abadde ne bebi we Amiru era nga abadde amwambazza nga boogezako okulaba headsets abadde azambadde omwana wali ng'ali mukakasa nti nno ali mu studio ali mu kufumba munnange ate oluyimba lulala esayidi eno. Somebody, baby, only got somebody. Emil is in studio, guys, cooking. Era nga boogerezaako munnange ate okulaba esayidi awo jjukira nti nno luno wabanga afulumiza luno oluyimba munnange ate lwe lugenda okubeera ate currently esayidi eyo era nga lwe lugenda okubeera olusoose nga yakamala okuzaala esayidi eyo mwana muwala munnange ate omuyimbi Sheebah Karungi katulinde tulabe ate ki kyanaaba aleese munnange esayidi eyo naye nga bibyo munnange ku lunaku olwa Mother's Day era bw'atyo munnange ate bw'alabiseeko esayidi awo kakati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno Rema Namakula naye avuddeyoko wali ku lunaku nkugambye nti nno olwa Mother's Day avuddeyoko wali n'ateekayoko munnange akatambi wali bambi abadde n'abaana be famire ye yonna abadde nayo wali mu mmotoka babadde just nga bali mu havingako ate time esayidi nga omanyi munnange omuzadde nkugambye ng'ali n'abaana be munnange ate tosaayo kikyo esayidi eyo nga boogezako okulaba akatambi ako. Bwekityo nno kugambye babadde basanyufu nnyo bambi era nga boogerezaako okulaba munnange ate mu katambi awo kakati nno awo kankuggyeko ate nkutegeezako nti nno omukyala munnange ate omuyimbi Nina Rose naye wuuno ku lunaku olwa Mother's Day munnange naye alaze amaanyi eno era ng'abadde ayambadde ekiteeteeyi kibadde kya black nga kirimuko obwa white kakati nno ate enviiri munnange zibadde za kakobe abadde yeekubye makeup wali n'atemagana ate okamalako obumazi ye mwana muwala nno omuyimbi munnange ate Nina Rose era nga ne post eyo era etredinze nnyo kw'ossa n'ebifaananyi bitredinze nnyo naddala wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram esayidi eyo era nga bwe bubaka nno bwaweereza munnange era nga bwogezaako okulaba post eyo ndowooza ogirengera bulungi munnange ate esayidi eyo naye nga bw'ati munnange ate Nina Rose wabadde ashayininga wali nkugambye abadde bambi ayaka ate kye bayita okwaka esayidi eyo omukyalo ono ate omuyimbi munnange Nina Rose bwe nti wenkoze kakasa nti na vidiyo gimpya like kosa ate nokusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti